Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya mwenda mwenda ba following Fadi TV gine mbebaza nebagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe ate munyiga kade bagita Fadi TV gyabali eri aka Saudi Arabia namwe bali mu ggwanga erya Oman mbebaza nembagamba nti mwakola kyakabi nnyo mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mugi following Mama Fina Mafina ngedde okubanga alumya ayiteera nga agezako omulaga nti munnayinze bbaawo gonsibako sina kye mwagaza. Information etambula ku social media yasongera okubanga eraga nti SB4 ne Antira bayawukana ndoza just baali bakola ki baali banoonya amawulire naye sibasobola kukola bintu ebyo nga banoonya amawulire kubanga olwedde batrendinga kati baba amawulire baagala gaaki. Kakati Mama Fina ayongedde okubanga alaga omwami we omutuufu yagamba nti ono ye bbaawe n'abasinga beebuuza omwami oyo ali kitanoonya musimbi oyo abasinga bagamba nti omwami yandibanga akasente talinaawo nga Mama Fina yamuteekamu ani Uganda nayogala n'olugambo naye nga biro munange Mama Fina ayongedde okubanga konfaminga nga agamba nti aniteera lekera okunsibako omwami wo lekera okunsibako SB4 media ninga abantu bangi bakyakyebuuza lwaki Mama Fina wakwata emmotoka kawundo almost bukadde nga 5 plus n'ogigulya SB4 media kati wali kyanjawo kigenda mu maaso abasinga bagamba mbu ali mu kwebuzabuza Mama Fina naye yavaayo n'abagamba bannaye ono SB4 mukwano gwange mulekeraawo manye Uganda kizibu okuba ne mukwano gwo nga mukazi kizibu bw'abeera mukwano gwo nga oyo aba mukazi wano Uganda engeri gye bakikwatamu oyo aba mukazi bwo mateeka kirizo bagaana bwe bakitwala kakati ani Mama Fina yayinza kubanga muna yeesangeri ya kizungu oba oliawo agamba waki seyakamukole kamugulire emmotoka kamugulireyo kawundu yafuuka kawundu mpaka nakati kawundu yafuuka kawundu emmotoka yafuuka emmotoka yali mpya tukunuza mugijjukira bwenna mwagiraba emmotoka eyo mpaka nakati tukyali ku mmotoka eyo mpaka nakati abasinga bagamba nti Mama Fina ne SB4 waliwo ekigenda mu maaso Mama Fina agezaako kubanga yeewozaawozaako n'okukwasaganya n'okwogera byonna ebiraga nti talina relationship yonna na SB4 media Bannayuganda bagana okubanga babikkiriza Mama Fina asanze akaseera kazibu mukazi wattu ndowooza n'okufuna omusajja ne bamufunyeko puleesha ba buli gy'amuyina tewali amanyi naye nga abasinga bakola ki baalemezaamu bagamba nti Mama Fina totubuzaabuza kiki ekigenda mu maaso wakati wo ne SB4 media Bannayuganda bangi baalemezaamu nga bagamba nti Mama Fina yandibanga waliwo ekigenda mu maaso wakati we ne SB4 media nti era aniteera yandibadde yeegendereza maaso kubanga yandibadde yeegendereza kugamba bulungi kubanga Mama Fina yalibanga yamukwata dda mu liiso muli hayi yalibanga yamukwatamu dda naye bamunange ensonga ze Mama Fina alaze omwami we gw'alina abasinga bagamba nti omwami oyo tajjajjudde naye si kibi Mama Fina abanga yamwefunira oba mwavu ng'abasinga bye bagamba waddembe era waddembe okubanga yamuteekamu ensimbi waddembe okubanga akola ki waddembe okubanga amuteekamu ensimbi yamanyi oba mwavu oba mugagga yamanyi naye kyebuzibwa Mama Fina ne SB4 media tiwaliwo kigenda mu maaso wakati waabwe obanga kyaliwo ne kikoma oba tekyaliwo nga just emmotoka yagimuwanga seyaawe kubanga ebaayo abantu nga bamukwano nnyo ng'ate mwami musajja na mukazi naye abasinga bawulira ekyo bakitwala kwegamba mu ngeri ya njawulo ate wali Bannayuganda bannange Bannayuganda balaba edduka maama balaba edduka bo kasita bawulira ekyo bo engeri gye bakola ki bo engeri gye bakifunamu bo bakitwala bwe batyo mukazi oti yagezaako kubanga yeewozaawozaako naye nga wa yakakanya alaze yakakanye alaze omwami we mu lujjudde
yakakanya amulaze mu public. Bannayuganda booli banakola ki banamwesonyiwa oli abanamuvaako nga kisukidde ddala. Naye ng'ensonga zeezo ongera okubanga mugifollowinga wama gw'osuubira wayinza okuba ekigenda mu maaso wakati w'abantu bano eno Maama Fina ne SB4 Media. Wama gw'osuubira wayinza okuba ekigenda mu maaso weetegereza bulungi oba nedda. Kubanga ekyamazima Bannayuganda bo bakyalemezaamu bagamba waliwo kigenda mu maaso. Era abo abasinga bakola ki? Abasinga babalangira dda nti baliwo ki? Bali mulaavu. Era Anitaira tyandibadde yakola kyandibadde yeesigula SB4 Media. Andibadde amwesigula nga bukyali. Ensonga zizo munnange omwami yoyo abadde tamumanyi omwami wa Mafina yoyo omwami we. Era abadde bamusibako SB4 Media mu kikomye. Era bagamba nti yene SB4 Media yasiba mukwano era emmotoka egimugulira nga seyaawe. Ekirabo basinga bagamba kirabo kinene nnyo okiwa muntu nga mukwano gwo just. Ekirabo kinene nnyo ekyo. Okukiwa ng'okiwadde mukwano gwo just kiba kirabo kinene nnyo nga gyenkomeeza mbwe ekirabo kinene nnyo. Basinga bagamba ekirabo kinene nnyo ekyo. Ng'okiwa mukwano gwo just. Naye kyantabula ekyamazima. Nange byansukkako. Naye nga byebyo mwongere okubanga mugifollowinga bagita Fad TV ogimusubscribinga ate munyige ne kadi. Bagamba nti comment section eri awo wansi awo. Ntera obubaka mu comment section wansi awo ate osigale nga ofollowinga Fad TV ogi. Mube bulungi mwera.